Watching Ghetto TV in live. Omukulembeze bwati amaze olukuŋŋaana Rema Yuge. Essaawa zino ali mu kudda yiganga. Beyiganga mweteeketeeke. Network sinungi naye mugigumire nga bwe tugezaako okutereeza buli kimu. Ghetto TV live erinnya Buganda Ronald Mugenyi okutuusaako enteeseganya zonna nga bwe ziri. Erinnya Buganda Ronald Mugenyi. Lengera ekiri mu kkuba abaana ababaddeyo bagezezzaako okumuwerekera yalaba. Kaserefi k'omukulembeze bw'otakabaamu ng'oli Wema Yuge oba olabye. All right, wamuyise His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okubanga ate ayingira iganga essaawa zino ayolekedde iganga agenda maaso n'okubanga ate alikodinga vidiyo abalaga bagamba ensonga twagitandika dda agenda maaso n'okubanga ate asindika message simu ye wano ku TikTok mpola mpola nabo ku TikTok babenga basobola okumubona ku embeera bweti bagenda maaso n'okubanga ate etambula nga tuyanza nnyo tuyanzeege baganda baffe abagenda maaso n'okubanga ate musupporting mu Kutukeke TV Uganda mwenna ababeerako okuba tugenda maaso n'okubanga ate tutandika paka gye kiggweera tuyanza nnyo tuyanzeege so embeera bweti
bwe kyagala maso okubanga teta His Excellency Bobi Wine ayolekedde Iganga. Ladies and gentlemen, His Excellency Bobi Wine is heading to Iganga right now. Mayuge is done. Mayuge is done, ladies and gentlemen. So this is the cancellation that is happening right now. His Excellency Bobi Wine has just finished the first rally of today on his campaign. Rally day 5 in Mayuge has been done. So he's heading to Iganga. Iganga is going to be the last rally of today. So that is the cancellation that is happening right now. Whoever tuned in KKTV Uganda, thank you for tuning in. Sokolengera omuntu lahula laba omuntu okuva wano paka eri abaana bamugamba president tugenda kuwerekera paka Iganga. Obadde ki kansooke nkulage wano ku bantu abalala. Sokolengere bano, sokolengera abo obalabye n'abagambye Mayuga agenda kuba mulalamuko kati tovaako ku vidiyo kubandaba ne poliisi etandise okweteekateeka tova ku vidiyo wano wayinza okubaako ekyapeninga omanyi ffe ebintu tukolengere mabega. Look at behind, look at behind, look behind and look forward. Oluzungu lwerwo tweyongereyo tunule emabega otunule ne mu maaso la ya. So kakati that is the cancellation that is happening right now. Whoever tuned in KKTV Uganda, that is the cancellation. His Excellency Bobi Wine heading to Iganga from Mayuge has just finished his first rally today in Mayuge. So he's heading to Iganga right now. Wano police wulira obujja neba kuba mu kutiyaga tesobola bakkiriza kweyongera. Olaba ne munwanyi wanga kitegedde Buganda Ronald zembagambye bino ebintu tubimanyi abantu bangi soka kati poliisi saawa yonna esumulula kanda babeyiganga kigenda kubeera kiti saawa yonna poliisi eyinza osumulula babadde sososu kubanga nabagambye ekigenda okubeera Iganga kibadde tekinnaba kubeerawo okuva kampeyini za His Excellency Bobi Wine bwe zaatandika nakibagambye eggulo kati tunula wetegereze tusabe busabi poliisi ereme kutaama kubanga kiri wano wekisaawe wetusimbudde abantu tebannaggwawo bakyajja buzi layini esimba okuva ku kisaawe wetuvudde paka eri maaso gye tugenda. Abemayigwe be bakyasinze Iganga twagala kiraba, Iganga twagala kiraba. Abavubuka boogedde this time around bagamba bagala nsi yaabwe. Kino ekyemayigwe sikirabangako. Muganda wange ekiri emabega omuntu okuva tusimbudde ku kisaawe tannavaawo, omuntu akyajjabuza okuva ku kisaawe kyokka nga ne mu maaso gye tugenda kilomita ekitundutundu kya kilomita kijjuddemu abantu n'emabega gamba kitundutundu kya kilomita abantu bayitirivu nnyo nnyo. Abavubuka bayogera ku mulundi guno. Alright, embeera bwetyo bwe kyagera maaso n'okubanga tetambula agwo bwenna atumbudde mu kutuka KTV Uganda. Omukulembeze bamuyisizza mu nsiko. Tuli ne baganda baffe bonna bagenda maaso n'okubanga te bakuweereza mu mikutu egy'enjawulo. Baganda baffe Buganda Ronald ku Ghetto TV wali nnyo okulabika nga akutuusaako nange keke weddi nnyo okulabika nga te nkutuusaako ku mukutu Keke TV Uganda. So embeera bwetyo bwe kyagera maaso n'okubanga tetambula live Mapu Media kuwali nnyo Asama Uganda naye wali yali mu byuma Mission TV naye gyali ne graphics gola boyo Olujuliro TV naye gyali kamera. So bonna bagenda maaso n'okubanga tebakuweereza ku mikutu egy'enjawulo. Naffe otusinziira wano tulabika nga tenaffe tukutuusaako abaana b'emayugwe. So embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubanga tetambula wano police teyinza butawulira bujja. Saawa yonna poliisi ebikola ebakubemu kutiya gaasi. Saawa yonna ebikola saawa yonna ebikola poliisi kubanga ono omuntu asuse omanye ekiri mu maaso. Nabagambye tetulina drone zisobola kukola kintu ekyo singa ekyamazima zibaddewo. Obadde ogenda okulaba wano ekintu nga kirala nnyo ekyo kyekiri emabega.
Mera bwe tubogera masiro kubanga tetambula agwe namunwanya atumbudde omukutukeke TV Uganda era tugera masiro kubanga tukutusako ensonga zonna Facebook gye tuli ekibuga Mayuge kyakaze nengera abantu abaana b'eruweero mmwe beneesiga bayinza okukola kino abaana b'e Mayuge kye bakoze nengera kye bayita muntu ku muntu nengera kye bayita muntu ku muntu alright embeera bweti bwekyagera masiro kubanga tetambula agwe wena muganda waffe bagaddewo atumbudde omukutukeke TV Uganda basobole okujja era nga tugera masiro kubanga tukuweereza ensonga zonna mwana wa maama ogere masiro kubanga te ozetegereza naye bannayiraba ekiri e Mayuge we bayita balinnya ku you guys let's get serious what's going on in Mayuge era wano bigenda kunyuuka wekifaanana bweki leero wano wadde ekisaawe ensasage eyinza okunyuuka olunaku olwaleero oho ebyuma binsumbuyemu katono wano katono nnyo nalwo mu Kampala district yes it's okay now mutuwe wano omukka mujja tegera wandinyooka ate nabagambye olunaku olw'eggulo kisaawe kyeko wena ababaddeko ku live yange nabagambye nti Mayuge olunaku luli mwamulaba n'olunaku olwaleero Mayuge mugenda kulaba wanjawulo nnyo ebikubo byonna my friend bijjudde namungi w'omu amaduuka maggale ebikubo byonna bijjudde namungi w'omu eyayagadde okulaba yalese liggale maama nnyo ebikubo byonna bijjudde namungi w'omuntu nga bagenda masiro kubanga te bawerekera his excellence Bob Wine ate ku luno balabika bamalirivu baagala mutuusa ku kisaawe iganga kola ekintu okulu so kati weetuli katulindeko tulabe kyekigenda mu maaso kyenyiza ogera masiro okubanga ate nkugamba ago wena atumbudde omukutukeke TV Uganda weetuli okwogera n'olulimi lumu nti mwenda change kino kiri kiriya loud and clear aya abantu b'e Mayuge benda change abantu b'omu Busoga benda change abantu b'omu Busoga benda change baba waitu mumubona muri kubona baba waitu polisi amakubo yagazibye dda amakubo polisi yagazibye dda tekkiriza muntu yenna kweyongerayo wano wagenda okuwulira tiyagasi n'omugo obujja tebusobola butabakwata jerasi egenda bakwatira wano tosobola kulwanisa maanyi ga Katonda laba ekiri e Mayuge Sharif Cool ogambye New Uganda now majegezaako Abdullah Kilam ogambye Abdullah Kilam kibalamu thank you for tuning in nakazibe Christine nawe kuolinyo era baagala tuyinza David thank you for tuning in what is business in Mayuge business is kyagulanye temucha Princess ogambye Semakula tulinde oba tutandike kati naye abaana banange Princess Semakula akyogedde agambye tulindeko batandike polisi laba kyekoze boogedde polisi kiwedde kati egenda tandikira wano lizibye era baagala tuyite mu kyalo ekkuba emaze okuliziba bannange nkwegayiridde we naataddeko Keke TV Uganda tova ku mukoto oyo tovaako okuwadde yakola obutuju byonna babikole nga oli mujulizi ng'oli mujulizi kubanga olunaku olwale tusuubira polisi yiyo lengera lino erizibye liri erizibye abantu baabo bajja bagezaako bakomakoma babagamba mukomaawo abantu bakyajja what next wetegereza vidiyo bagamba bino bya ddala abantu
bajja ate bangi kyokka poliisi eri wano mu maaso ate ntono. Anet Muyama, thank you for tuning in Keke TV Uganda. Bike wa Bobby ugambye let's start now bambi boti bugambye Zalwango Stella ugambye tetuva kate tetukiriza kutukubanga laba namungi womu abaana batandise oku abaana bagamba tetuvaawo linda ko tulabe okulembeze His Excellency Bobi Wine wetegereze abaana b'emayugwe boge wetegereze kuba wenna ali ku Mukutu Keke TV Uganda embeera bweti wekyagera masiro okuba nga teetambula baganda baffe abatusuubiza support olunaku olw'eggulo waliwo abatusuubiza ne mugamba nti Keke olunaku olw'enkya nja kuteerako ka support kagere masiro okuba nga tekabayambako emirimu gyonna kanteekeyo enamba awo kanteekeyo enamba ku screen naye nga bamwise His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu lengera laba namungi w'omuntu ali emayuge kubo ly'ettaka era nange tovaako shiyali nga video liyita muno laba ekiri emayuge look at what is in mayuge lengera mayuge bweyogedde look at the experience look at the current situation guys that is happening in Mayuge mwebale nnyo it has never been before ng'ova mayugwe since His Excellency wamwe wakaba kuki Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu started his campaign on Monday this week. It has never been there. Abagala oluzungu ndowooza ndi somehow okay. Mujja kubitegeera mpola mpola. N'abaterega prosi bali kubanga tekuli. Abdullah Klam Kibalama bali kubanga tekuli. Winnie Wababi, thank you for tuning in. Sumamu mpima gwe mwana live checho bali kubanga tena Mugisha Hafiz, thank you for tuning in. Abana bano banaye mliking video, musharing video. Abana be Chamuzi Julius Kagame, that is my president. Tumusabe Frederick, thank you for tuning in. Omukulembeze ajja mugule fulaga kansooke ntekeke namba bannange tulabe baganda baffe mwenna ababadde batusuubiza support yamwe gwatategeeranga ku luli nti generator twagireeta bannaye twagimalayo tetuli kusonda za generator eza generator zaggwayo eno support ebe tuyamba wantu walala tukwatirako olusi kulenti gwe tusasula tukwatirako abakozi betulina mu control room era masiro kubanga tetubasasula His Excellency ebintu ebirala okulya ebintu bingi nnyo masiro kubanga tetukola service mu byuma byaffe bintu bingi my friends so tugere masiro kubanga tuita ku namba z'essimu ezo ku screen yo mpola mpola so that is the situation that is happening right now. His Excellency Bobi Wine heading to Mayuge rather to His Excellency Robert Iganga wakati Mayuge is done. Yes. Now His Excellency Bobi Wine heading to Iganga right now. Ate Iganga nayo kigenda